Amanya Musawo Monica, tuli Dal Al-Shifa Polyclinic, tusangibwa Bukoto ku Mukalazi Road, kumpi ne Kampala International School. This one we were outside area nga wefaanana wabweru. Abatuula wabweru then wano wetuyingira. So we want to munda wafaanana, we want to reception. The reception here this is the dispenser, the small pharmacy. Kwesanga dispenser Liguddwawo pharmacy Kolanga store, so she's the pharmacy. Dispenser here one endagala. This is the reception area. Bajja basobola okukulako wano ne balira. By giving food to the refugees. And I think the environment in Uganda in general is good. So we are not actually afraid of spreading infectious disease among our patients. To a small admission for 2-3 hours, 1 day, infusions, drip stand. So when generally tukolerawo admissions, small admissions, 1 day, 2 weeks, 2 days. To all refugees, thanks a lot for them for doing that. And I think this is unique for Uganda. And still actually, these refugees they need. Mulabu tulina ebintu bingi, tulina microscope, tulina CBC, tulina chemistry machine, tulina immunology. Tusobola CBC mu Luganda tukiyita okubala omusaayi. Eno machine tugikozesa okubala omusaayi nga bwe mulaba wano ntona alina white blood cells, red blood cells meka, alina platelets meka, alina liters meka ez'omusaayi, HB. Chemistry machine tugikozesa okulaba okebera LFT, RFT, liver function test, kidney function test. Tusobola okukola coagulation on this machine. Tulina immunology tukebera thyroid, abantu abazimbye obulago bano, abantu ababeera n'obulago obuzimbye tubakebera wano. Tusobola okebera hormones, tukebera abasukaali, prostate nayo tugikebera wano, hormones z'abakyala balina abatawaanyizibwa mu kuzaala tuzikebera wano, n'ebirala bingi bye sitasobola kwogererawo kati. So generally eno ye lab we tukolera, then we tugirako omusaayi. Eno yo phlebotomy gye tugirako omusaayi nga wano omubala bwe bali kugirako omusaayi, eno yo phlebotomy gye tugirako omusaayi. We are here only for helping patient and to give a good and accurate result, so as to participate in the good diagnosis. And we are following the most standard procedures in quality control, and also we are doing well in infection control. We have a separate
room for phlebotomy and for preparation of samples, and also for separate room for diagnosis. And our lab, as you are seeing, it is designed as rules or standards of laboratory with all criteria needed. We hope we are doing well and helping patient to achieve good diagnosis, inshallah. Thank you. Your name? Sulaiman. This is the microphone, eh? The Microscope. It's a Oh. microscope. And we are also printing the result by the printers, and all the tests connected with the reception. Results are printed. Mu kifo kino tukola ne yellow fever. Oyagala yellow fever ogenda kweru naye tumulina tugema yellow fever. This is the general doctor's room. Consultant watuula, doctor wa bulijjo, abalwadde abalabira wano. Tulina ekyuma ky'omutima ekikebera omutima. Kyekino ekyuma ekikebera omutima. Sobola okupima omutima gwo guli gutya. Bannaye n'Abannayuganda tubaaniriza mu kifo kino. Eno examination lab. Doctor agikozesa okwexamininga omuntu properly. Tulina otoscope, oli eyo oyagala kulongoosa amatu, tusobola okulongoosa amatu. Bagiyita batya eyo? Otoscope. Ng'amatu towulira. Aha. This is the gynecologist room. Gynecology omusawo akola ku b'embuto n'abakyala. Olina ebizibu bya butazaala, embuto ozifuna zivaamu. Eno ultrasound scan, machine ekebera ab'embuto. Eno ultrasound scan ekebera ne kidney, basobola okuscanninga ne balaba kidney eri etya. Liver okuscanninga ekibumba, okebera ekibumba. Wano x-ray tukebererawo magumba gambenyese, olina kizibu ku ggumba. Naye abasinga bamanyi x-ray kyekola. Egwani? Bakita musawo Monica. Basangawo abeetaaga. Tusangibwa mu Kalazi Road, Bukoto, kumpi n'essomero lya Kampala International School. Yes, ladies and gentlemen, tulabise essomero n'eddwaliro erirabirira abantu ababundabunda ate naawe wali eyo nga embeera yo bw'etyo eyikwata ku ndwadde eziri mu kowere ezikolako bagambye nti oli wa ddembe okujja basangibwa wano mu bitundu bino eby'Ebukoto. So nga bwakubulidde endagiriro yonna tugenda kuba tubikutuusaako, tova ku mukutu ojja kuba ensonga zonna ozimanya, naye nga as of now mbasiibudde, mbaagaliza olunaku olungi ne wiiki ennungi. Mweraba.